Omulabe waffe owa Transmedia ewamu ne Spotlight News Media Uganda tukwebaza nnyo olw'omulimu gw'ettendo gw'okola. Tukwebaliza ddala olw'okuba ng'otuteekamu ssente zo n'oba ng'otwekumirako Mukama kw'osinga okwetaaga. N'olwaleero nate tukomyewo mu kisaawe eky'ebyokwerinda era twagala tukutegeeze biki ebifa mu kisaawe kino. Nera nziramu kujjukiza nti teweerabira okusubscribinga, teweerabira okukomentinga, teweerabira okusharinga kubanga munno ebyokwerinda byatamanyi bw'oba obiwuliddeko bimusharingireko naye asobole okuba nga abitegeera. Ne Usityo Muhendo akubuuzaako nga bulijjo Transmedia ewamu ne Spotlight News Media Uganda. Tukwebaza nnyo, tukwebaliza ddala. Olwaleero ntambuddeko ne musajja omukulu ate omunene nnyo mu kitongole eky'amagye era nga bagenda okuba nga yeeyanjula ate tweyongereyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ze mugenda okuba nga mulaba ate tovaako ku kitimba kayeeyanjule tugende mu maaso. Afande Ssebo tukwaniriza ku programu tukyogereko ku Transmedia ewamu ne Spotlight News Media Uganda. Amanya n'eddoboozi Ndimira Charles Kabona ate nkolako omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Infantry Division ekina headquarters zaakyo wano mu Kakiri mu Wakiso District naye ekiduumirwa Major General Stephen Mugerwa naye kyekitwala Greater Buganda, Greater Busoga ne Greater Bunyoro kulaba nga tulina ebyokwerinda mu bitundu byaffe ebyo. Nze ngenda kwogera ku ebikwata ku nkola yaffe ng'amagye amagye gaffe mugamanyi aga UPDF amagye g'abantu ate gateebwako ssemateeka mu article 28 ne 29 ya ssemateeka eyogera ku magye gaffe aga UPDF ate negamba tujja kubeera n'amagye mu ggwanga ge bayita Uganda Police Defence Forces agali nationalistic in character, patriotic, productive, professional, subjective to civilian authority, but most importantly disciplined force. Kati fenga amagye ga UPDF gali magye disciplined ate abantu bagagala ate n'emirimu yago gagikoze bulungi. Kati enkolagana yaffe n'abantu ba bulijjo nkolagana nnungi nnyo kubanga singa tebali bantu ba bulijjo naffe tutwali kubanga n'okuvanga tuva mu nsiko mu 81 tutuuka 86 twakwata gavumenti nevaawo eyali nga tekola bulungi kubanga abantu bali nga batusapootinga. Abantu baatuwa abaana baabwe, abantu baatuwa emmere, abantu baatukweka, abantu baatuwa information n'abantu baayewaayo okufa kubanga baali nga baagala amagye agaffe aga NRA ate bagenze mu maaso n'obugaagala aga UPDF kubanga tuli magye g'abantu n'operations ezitukoze bweru w'eggwanga UPDF weeraga abantu baagala enveeyo. Tuli mu Somalia, tuli mu Congo, tuli mu operations nyingi naye kitegeeza gano magye abantu bagaagala kubanga magye ga mpisa. Weeks ntone ziiseewo tubadde nga tujaguza olunaku lwaffe olwa Taleesita. Yes. Lwali mu Kyotera mu Greater Masaka wetwagenda nitukola n'abantu baffe ba bulijjo ekinaliise quick impact projects ne civil military activities. Twazimba amasomero, twarenovating health centers, twabyala emiti, twafuna debates, twakola ebintu bingi n'ensiisira z'ebyobulamu nga twebaza abantu kubanga abantu bwe batukwatirako abantu yemmwe ate nammwe kati ffe enkolagana yaffe n'abantu baffe be Uganda nkolagana nungi kubanga tulina discipline ate n'emirimu gyaffe ng'amagye tugikoze kulaba nga eggwanga lyaffe lirina obutebenkevu kubanga omulimu gwaffe gusooka tulina emirimu nyingi naye gusooka kulaba nga tudefendinga ensi yaffe n'omuntu wa bulijjo n'ebintu bye ate n'ensalosalo zaffe oba boundaries zaffe ziri secure. Defending national integrity and territorial sovereignty ebyo byonna tukoze ng'amagye kati tuli basanyufu kubanga emirimu gyaffe tugikoze ate n'abantu ba Uganda
ebyo ne biba ebituuseeko ng'eggwanga ne development emulaba, social economic transformation emulaba, kubanga tulina amagye gali strong, tulina security ate nga gampisa. Afande awo wenyini oyogeddeko ku tarehe 6 byekoze olunaku lwe mwalutwala ne mujagulizaako eyo, naye waliwo omuntu atulaba ku Transmedia ewamu ne Spotlight nga tamanyi tarehe 6 kyeki. Twagala onnyonnyole omuntu wa bulijjo na tamanyi ttaamuzi z'amagye tarehe 6 kyeki, kuba muzimbye amalwaliro, mukozeeko enguudo n'ebintu ebirala bingi, naye yeetaaga okumanya tarehe 6 kyeki. Tarehe 6 kigambo kya Luswayiri kitegeeza ennaku 6. Tarehe 6 kati ennaku 6 omwezi ogwokubiri 1981 pulezidenti waffe yakulembera abalwanyi obudo bali bayita Popular Resistance Army nga tena bakufuuka NRA nga balina embunda 27 bali ngana no anamumu bona wamuna balina embunda bali 27 ne basalawo okulumba enkambi y'amagye y'Ekabamba ey'amagye Goboti Ekabamba obalumba enkambi y'Ekabamba ennaku 6 omwezi gwokubiri 1991 ne balangirira olutalo mu butongole olukununula eggwanga lyaffe olunaliise the People's Protracted Liberation Struggle. Kati bagamba tulumbye enkambi eno ffe tuli bano na bano tutandise olutalo olwokulaba nga eggwanga lyaffe tununula eggwanga lyaffe, kubanga byali bigenda mu maaso mu ggwanga byali bibi nnyo. Abantu baali bafa, abantu babasiba, abantu babakuba, abantu kati balina ddembe mu ggwanga lyabwe. Kati ne byaliko mu 1980 ebyobululu byonna ne bagamba enough is enough. Kati ne beewaayo, abalala baafa, abalala ne bawona, naye ekikulu ekibalwanirira kyatuukirira. Kati bino bye bibala ebibeera basaawa zino, abantu balina eddembe, abantu balina amateeka, abantu boogera, abantu batambula ekiro n'emisana, development ogiraba kubanga ebalwanirira ne democracy byonna kati ng'eggwanga tubituuseeko. Ekitegeeza tarehe 6 lwe lunaku olwaleeta eddembe mu Uganda. Lwatandika lwe lunaku olwalumba enkambi ne balangira olutalo olwamala emyaka 5, ennaku 26 January 1986 ne bakwata gavumenti eyaliko ne bagijjako. Kati awo tuyingira mu buyinza ne tugenda mu maaso. Kati tuzze nga tujjukira olunaku olwo kubanga ebitutuuseeko ng'eggwanga eno yali foundation. Kati olunaku ennaku 6 omwezi ogwokubiri tubanga tutambula kusinziira ekitundu kyobanga basazeewo, kubanga ono olunaku celebration ziba rotation basis mwetoloola eggwanga lyonna, kubanga buli Munnayuganda yatya kwita faali ddene ku lutalo luno. Kati tubanga tutambula kati twali Mbale 21 ndowooza 22 ntugenda Mbara 23 ntugenda twaliko neeno Jinja kati sawa zitwadde kyotera. Kati next time ennaku 6 omwezi ogwokubiri simanyi tujja kubeera kusinziira kwa kama waffe bajja kusala mu kitundu tugenda kutwala emikolo nga twala emikolo eno banga tugenda kujaguza tubanga tugenze kwebaza. Abaganda bagamba entasiima ebulangiwa. Kati tubanga tuze mu bantu kubeebaza ne tugamba mwebale nnyo okusapootinga webaza gali amaanyi ge baaba ffe twali nga tulina bantu tuli rebels tulibawekera, tulina baana, tulina mmere, tulina food, tulina information, naye abantu bwe baayewaayo ne batufuukira abazadde ne batukweka. Kati naffe nga tumaze kukwata gavumenti ekyambuliyobote nevaawo tugamba buli lunaku luno tulina okujjukira okuddiza abantu tugenda kubeebaza. Mbadde ngamba tugenda mu kitundu tusooka tugendayo obudde nga bukyali omwezi ogw'ekumi nitusinkana abakulembeze b'ebitundu ntugamba twagala okujja wano kujaguza nammwe mu kitundu kino, naye mwalyagadde ffe tubayambe kuki bwetaavu ki bwe mulina mu kitundu. Kati abantu bwe bavaayo ne bagamba essomero lyaffe lyewali lirakinga
3 classroom blocks. Kubanga okuzimba toyinza kuzimba mu weeks 2 kati kuzimba kutandika it is a process from around October because tumanyi UPDF is professional and productive katuna engineering brigade but adika emirimu y'okuzimba health centers then tuyina kona other quick impact projects ezitukola mu week director week esemba yo eyo tubeera muna ensisira z'ebyobulamu tubeera muna n'ebintu ebirala nga sports tubeeramu ne debates tubeeramu amakubo no cleaning no kubyala emiti ate the last day enaku nga 5 omwezi gwokubiri tubanga bino ebitukoze tubihanding over to local authorities ekyokulabirako naye nga tukola kino tukola celebrations zino mu kitundu kimu mu ggwanga national celebrations but mu kitundu kyonna mu ggwanga we tulina amagye ga UPDF ne bweru w'eggwanga nabo bajaguza ne baddiza abantu kubanga era waliyo n'Abannayuganda bali yes abalinga Congo for example operation Soja abali Congo abaserikale baffe nabo bakola kimu ne bakola ku budget yaabwe ne baddiza abantu babeebaza ne bakiliininga ne babambiddwa gaps eno nga mu celebrate nabo nga baselebrate eri nabo bakikolera eri ne Somalia ne Central Africa kubanga ku kalombolombo ka UPDF yekola yaffe wetuli kati fe divisions zonna mu ggwanga nazo zibanga zikola naye national celebrations zigenda mu one place etogeddeko naye wona tulina amagye mu ggwanga ga UPDF ne bweru bw'eggwanga nabo bagenda mu maaso n'okuddiza abantu kati fe nga first division eno kyotera eri mu first division eyo waliyo national celebrations ez'eggwanga ne command chief the president bali naye fe nga first division naffe twagenda Namayumba kwere center 4 ne mukolayo bye mukoze tufunako olusiisira lw'ebyobulamu twatreatinga oba twajanjaba abalwadde 4,000 mu nnaku 2 Namayumba bantu bali bubi abantu balwadde abantu bakituufu abantu babeera n'olwadde twakubanga tulina abasawo bamala tulina eddagala ng'erimala kati naffe twagamba katugende ku ddagala lyaffe tubaddizeeko twatreatinga abantu 10,000 awo twamalayo ku 2 ne tufuna n'olusiisira olw'ebyobulamu olulala olutwateeka ku St. Joseph Church of Uganda Gobero awo twatreatinga abantu 3,000 for 2 days nga tumaze kutreatinga total twatreatinga abantu 7 in 2 days wano Namayumba ne Gobero enga first division kati nga tumaze ekyo twakola okuyonja oba cleaning Gobero town trading center ne Namayumba trading center naye nga tukola nga tukwatirwako abantu baffe ababulijjo kubanga olunakusubwa amajemoka lwabana Uganda kati tubanga tukola ebintu bino nga tulina abakulembeze b'ebitundu tulina abantu babulijjo fera nga tujaguza evening twafunako wano friendly match ne Simba Yanga eyava Bombo ate tufunako n'okukumba kuva wano mpaka kiri tukomawo kati ebyo era tubikola nga kwagala kusanyusa abantu baffe n'okubeebaza n'okubagamba mwebale nnyo mwebale ddala okubalaga nti UPDF naye muntu magye g'abantu kuyingira amagye muze nga mutulaba tugenda mu bantu ne tuwandiika ebyo tibyaliko mu amagye g'edda baali bagenda mu a particular place ne bafunayo abantu kati kitegeeza amagye gaabwe ago tegaali national gali selective ne gatwala abantu baba mu kitundu kimu abantu babaleka kati gano kubanga UPDF eri national character buli kitundu buli district mu ggwanga eba represented mu UPDF kubanga tuwandiika mu district ebyana abantu abitwagalamu kusinziira ku population ebeera mu district kati tuze nga tukola naye italist agenda bulungi ate abantu basanyuka nebogenda kyotera twalekayo enjawulo nene nga tubawa quick impact projects ate tugenda mu maaso nga tubikola kubanga yenkola yaffe kalombolombo kaffe nga Uganda Police Forces omanyi entasiima ebula agiwa ne UPDF
edizaako Munnayuganda okugiraga nti nsanyufu kwebyo byonna bye mwabakolera. Bakugambe baali tebalina byakulya, baali tebalina baana, baali tebalina bazadde, nga tebalina kye balina eri gye bali nga baaliyo nga bo, wabula Katonda n'omuntu wa bulijjo n'abanga mmwe mubayambyeko. Mwakola kyamaanyi nnyo era ne UPDF tugyebaza okubanga eyina omutima okwagala okuddizaako Munnayuganda. Bannayuganda bakugambe bajjanjaba abantu 7 in 2 days. Next time bagenda kujja mu kitundu kyo tomanya gwe kenyini oba gwe omwana wo, muganda wo, taata wo, owooluganda lwo lwonna bamukwano gwo bagenda kubanga kitundu leero next time kyebagenda okujjamu bagenda kujjanjaba gwe. Bakwate bulungi kuba nabo bantu tetubatya kubanga nabo bwe babeera mu mbeera zaabwe kati nga bwe tuli naye wano muntu nga ffe tuleme okubatya wabula ffe ababatya ndooza be baziba emisango. Abaziba emisango batya naye kati omuntu wa bulijjo nga si muzibu wa misango oba ng'otya kyamagye gano magye g'abantu si magye ga bisolo amagye g'abantu okwatagana naye ng'akwatagana naawe. Afande awo wenyini twagala otubuulire tuze tulabako abantu ba bulijjo, twagala kumanya abantu bano bayambiddwa batya nga tulabyeko ba LCs ab'enjawulo era tukuuliddeko ng'okyogerako era mwaliko mu nkuŋŋaana ze mwakuba mu bitundu eby'enjawulo. Bantu ba bulijjo bazze balaajanira ebitongole ebikuumaddembe nti bayina okunyolwa okw'amaanyi nti ba LCs oba ba chairman LC1 zaaba basooka babatulugunya nnyo naddala bwe batuuka ku nsonga y'ebibanja. Osanga nga LC chairman omu asayinize ku ndagaano 7 kyokka nga ye chairman. Ensonga nga zino mwenga UPDF n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe muzikutte mutya? Abantu bano bayambiddwa batya? Oba nnyo ffe nga UPDF tuli mu nsonga z'ettaka ebyo si mandate yaffe kubanga pulezidenti yavaayo n'ateekako office ezikwata ku ttaka. Dozo zimanyi tulina office ministry ekwata ku ttaka, tulina office ya RDC, tulina kona office ya Brigadier General Richard Mufuniro yeyamagye kwata ku by'ettaka. Kati naye ffe nga institution ya UPDF eby'ettaka tugendayo kubanga office ya RDC gyeri ne ministry ya Honorable Mayanja nayo gyeri n'ebitongole ebikwata ku by'ettaka gyebiri. Naye kati omuntu obanga alina ebizibu ku ttaka nze nalabadde ng'amugamba agende mu office ya RDC ajja kufuna ayambibwe kuba abantu bakaabye nnyo afande. Mbadde sikimanyi abantu Uganda bakyakaaba bakaaba bachairman bano kale bachairman bano baweeyo akagambo biki bye balina okukola ebintu bwe bityo okulema baleme okukaaba Munnayuganda wamwe ng'ate yababeererawo. Simanyi nti ekyo kituufu kubanga mbadde nga sinaba kufuna information ku ekyo. Njagala kwebaza abakulembeze baffe nga bachairperson b'ebitundu abakola emirimu emirungi kubanga obeera ng'ofuuse chairman oba muweereza. Naye ndowooza omuntu abanga akoze ensobi aba agikoze ng'omuntu kinomu sigamba bonna bakola ensobi naye bagamba muli amamba beeroomi naye n'avumaganya ekika naye si ba chairman bonna osanga walimu naye obanga oli mukulembeze kyagala oweereza abantu kyekikulu nnyo. Naye omuntu obanga awulira nga alina ensonga ekwata ku by'ettaka naye badde nga amugamba agende wa office ya RDC amunyonyole bulungi bajja kumunya. Mwe benna abakaaba bachairman tubeegayiridde abantu baffe mwe bakwate bulungi kuba ye omuntu wa Uganda oyo bw'akaaba ne Uganda ebeekaaba. Muleme okukaabya abantu abo baba beetaaga obuddamu eri gye muli. Gwe mukulu ate gwalina omulungamya ate gwamuwabya ate gwamujja ku layini tuukirira gwe kikwatako gwe wenna ali mu buzibu bwe butyo. Afande akugambe genda mu office evunaanyizibwa ku ekyo bwe kiba kiganye obuyinza office ya RDC kiza kugamba ogenda office ya RDC bajja kuwa advice. Afande mu biseera nga bino bye tulimu tulaba nga tusemberedde akaseera akazibu oba akakazigizigi obuzi bw'emisango oba obumenyi bw'amateeka bwe tulabira nti bugenda kuba bungi
abantu bagenda kufa, abantu bagenda kwekalakaasa. Ekiseera kyenjogerako kyekyakalulu oba ekyokulonda. Mwenga ebitongole ebikuumaddembe nga sikiwadde UPDF yokka, mwetegese mutya ku biseera nga bino? Kubanga eno mwetegeka naye neno wali agamba nze nja kukola bweti. Ekintu bwe kityo mukitegese mutya? Bali nnyo. Ffe omulimu gwaffe ogusooka nga UPDF ng'amagye okulaba nga waliko obutebenkevu mu ggwanga. Yes. Before elections, during elections and after elections. Kati ffe tutwako kintu kinene kubanga guno si mulundi ogusoose kufuna akalulu mu ggwanga. Yes. Oyogera ekigambo kinene ogamba waliko okufa tukuliiwo. Yes. Tukuliiwo. Ffe nga UPDF gye tuli tujja kulaba, tujja kukuuma abantu baffe, abantu baffe n'ebintu byabwe. Kubanga omulimu gwaffe constitution ssemateeka gwe yatuwa tujja kukola, naye naabo abayinza kubanga balowooza okumenya amateeka nabo tubagamba tebakola nsobi oba okukola kavuyo. Twagala tujja kulaba nga tuteekako embeera ennungi, tulabe ebyokwerinda nga binywevu, ogende okube akaluluko kubanga ssemateeka bagakukiriza omale kuba akaluluko odooka. Naye abaanagezaako okumenya amateeka, kubanga Uganda nsi etambulira mu mateeka, amateeka gajja kubakwata kusinziira ku nsobi kyagenda babakoze. Naye abantu tebabeera na kutya. UPDF gyeri, Uganda Police gyeri, n'ebitongole ebikuumaddembe bijja kulaba nga bikola ekiro n'emisana okulaba obutebenkevu mu ggwanga nga gye buli, nga tuli mu kalulu oba tuvudde mu kalulu. Naye abantu tubabeera nga batya mu Uganda kati embeera twagiyitamu tuyinza kugera mu mbeera zidukaduka mu kalulu. Naye abalowooza bajja kukola akavuyo, ekyo tikikirizibwa. Ate naffe tubagamba tumugezaako kwenyegera mu bumenyi bw'amateeka. Beegendereze. Yes. Bannange gwe wenna ali eyo oyina ekibiina ky'owagira muntu wo, naye ate bw'aba oluusi tebigenze bulungi, genda ne results z'oba ofunye kubanga obulamu obwetaaga. Famire yo tunuulira bw'onookeera ku makya ne bakuteeka mu kkomera kubanga amateeka weegali gakola. Etteeka likola, bagenda kukwata bakusibira emabega w'emitayimbwa. Tunulamu gwamu akafaananyi, famire yo gireseewa, ogirekedde ani? Abaana bo obaleke ddaani? Tuula okubemu akafaananyi naddala nnyo ffe abavubuka, ate kati simanyi lwaki ffe abavubuka ffe tusinga ebintu by'okwagala okusika emiguwa, ate ayagala wali akavuyo naye n'agamba awo wenjagala. Of course ng'abantu abakuzeeko mu myaka abamanyi ebyafaayo bya Uganda badde nga bagenda mu maaso n'okubuulirira abaana bato kusinga ddala abavubuka, kubanga obeera ng'okyali muvubuka waliko ebintu bingi ebanga bikuwaga. Yes. Being an adolescent, sometimes the time of storm and strength. Naye oyinza endinga ng'okolamu ensobi. Yes. Kubanga otwanga tugenda kuba akalulu, ssemateeka ebanga ekuwa powers okuba akalulu, kikirizibwa. Yes. Kubanga kiri mu mateeka every 5 years tugende mu kalulu, but tokkirizibwa okumenya amateeka ng'okolesa cover ya politics oba ya bululu k'obeeraani. Kati yaffe nga tujja kugenda mu kalulu nga bulijjo kubanga abantu balina eddembe lyabwe lya kuba kalulu, that's good. Genda okolesa eddembe lyo okuba kaluluko, odde waka otuule, you wait for results. Anaabayiseemu oba nga tumuwadde kalulu oba muwadde kalulu naye wayiseemu, genda n'ekyo ekivudde. Naye tolowooza kugenda kumenya mateeka ate ebitongole bikuumaddembe nga gyebiri tibigenda kukkiriza, ate mujja kuba mulaba nga waliko enjawulo mu byokwerinda
mujja kulaba nga tuyumbula abawanvu n'abampi mujja kumulaba nga operations nga z'amaanyi okulaba abantu baffe bagende bakolese eddembe lyabwe badecidinge nga bwe baagala ate bakomewo waka kubanga kati Uganda wetuuse obanga olowooza ogenda kukola kavuyo mu kalulu ffe tukusekeredde eyo embeera tuyinza kugiddamu eyo ebyokwerinda bijja kubeera binywevu mu ggwanga lyonna kulaba abantu nga bakuba kalulu ne badda bakabungi. Beera mwegendereza obulamu okyabwetaaga abaana bo okyabeetaaga ate nabo bakyetaaga okulabako. Nkujjukiza nti tukyali ku Transmedia ewamu ne Spotlight. Teweerabira okusubscribinga okukomentinga ewamu n'okusharinga. Afande ebigambo byonna byayogedde sisuubira nti ayina kyama ayina ebigambo byayogeddemu ebibi byonna byayogeddemu bisomesa eggwanga. Mbadde nkusaba gwe wenna atulaba bw'oba oyina ebintu byoyagala twogereko oyagala tukomyewo Afande Kabona Meja Kabona tutereko message otugambe nti Meja Kabona nabadde njagala mumumbulize ebintu bwe biti na bwe biti. He is available asobola okuyamba oyina embeera gy'olimu gyoyagala oyitamu nga yabyakwerinda tutereko message ffe tugenda kuba tumukutuusaako. Nkwebaza olw'obudde bw'otuweereza olwa essente zo z'otuteeka mu kikulu nnyo ate kyamaanyi n'obudde kikulu weerekereza byonna by'obadde okola n'otuwa akaddeko n'osobola kubanga otulaba. Nkugambayo ekigambo kimu nti gwe wenna ayagala okwetantala okuyingira mu bintu by'entalo nga tugenda mu kiseera ky'okulonda nga tuli mu zi campaign gwe ng'olowooza oyagala okuleetawo entalo teweetantala kubanga obulamu bwe gye bunaggwera tomanyiiyo so weegendereze. Omukazi n'omukyala ewaka mulina ebibiina bye muwagira buli omu alina kyayagala. Bwe mba njagala nnyama oli ayagala kyennyanja ndeka ndye ekyennyanja kyange oli ali ennyama so omuntu buli omu alonde gwe ayagala. Amaka galeme okwawukana abaana baleme okwawukana ne bazadde baabwe olw'okuba ebyokulonda kuba omuntu gw'olonda tomumanyi n'olusayinza ojja kujjukira nti wamulonda naye nosanga amaka ago gasasise olw'okubanga omwana we yagaana okulonda oli gw'oyagala mukyala we yagaana okulonda gw'oyagala. So weegendereze mu kiseera ky'okulonda kino obeere mulamu. Afande olina akaterekeka? Akaterekeka okusooka okubeebaza okujja wano twogerako kubanga abantu baffe baagala information okusingira ddala abavubuka. Ffe omulimu gwaffe nga UPDF n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe kwe kulaba mu ggwanga lyaffe walimu obutebenkevu ate n'okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe. Guno tuze nga tugukola kuva 86 even from 81 nyogera ku 81 kubanga n'obubaali nga tukyali mu nsiko ebitundu ebinaliise liberated zones mu Royal Triangle abawekera baffe ba NRA baali nga balaba bakuuma abantu n'ebintu byabwe. Kati iyo nkola yaffe kati tujagenda mu maaso n'okulaba nga tukuuma abantu baffe n'ebintu byabwe ate namwe twagala mubeere nga mutu information mututuwe mu budde ate mwagale eggwanga lyammwe ffenna kubanga ekitugatta kinene kusinga ekitwabula. Nobanga mugenda mu byobufuzi muli ba different political parties mumanyi muli Bannayuganda kikulu nnyo ate akalulu mujja kugenda mu kalulu tukuba kalulu ne kaggwa ne tukomawo wamu ate Bannayuganda. Kati tibyagenze kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kusinga ddala abavubuka tumwenyigira mu kumenya amateeka mu bululu. Tubabakozesa okumenya amateeka tubabakolesa ng'amadaala nimwokya ebipiira mu makubo nimukuba amayumba nimukuba motoka kubanga singa babanga bakutte ojja kutwalibwa mu kooti nga omuntu omu kubanga amateeka gye gali. Ba politicians namwe tubasaba mubeere bakakamu ate mumanyi mu Bannayuganda mugende mu maaso munoonye obululu bwammwe obanga oyiseemu naye namwe tumulabe nga muli bakulembeze abavubuka mubagamba ekimwagala ekyokweyisa bulungi beyise bulungi naye ffe tujja kubakuuma ate tulina essuubi tujja kuyita mu kalulu nga bulijjo kubanga si kalulu akasoose mu Uganda tuze nga tuyitamu
tujja kulanga tunyweza ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe lyonna abantu bagende bakuba kalulu kuva kwa president kutuuka wansi Uganda yaffe egende mu maaso ng'ekwata. Tweyanziza nnyo tweyanzege Major Kabona Charles olwakadde k'otuwadde ssebo tukweyanza ddala mukama kwe by'osinga okwetaaga. Amanya ne Osityo Muhendo nga bulijjo nkwebaza olwakadde k'otutaddemu akadde k'otuwadde ssente z'otutaddemu mukama yongere okugaziya ensalo zo ensawo nazo zibeere nga zizitowa. Sigenda suuka wano okujjukiza okusubscribinga okukomentinga ate okusharinga bwe wenna ateewandiisa nga babagamba mugende mwewandiise n'ogaana okwewandiisa gye bagenda okukubira akalulu onoonyayo ki ng'ate wagaana okwewandiisa mmwe bamu abagenda okuba nga muleeta obutabanguko mu kiseera ky'okulonda. Oba teweewandiisa sigale waka owulirize olinde abalonze biki ebivuddemu. Sijja kusuuka wano ne Osityo Muhendo Transmedia ewamu ne Spotlight mbagala nnyo.